omusibe bw'atuuka eno waggulu mu lulundi olusooka nga bamuleeta bateeka ku cause list gye tuyita cause list ebanga table kwe bagamba nti mmwe mujja kuwulira luno kati session gye bagenda omuwuliriramu ye session ya high court ey'Entebbe newankubadde eno high court e Kampala. Kati kwe twogerera waliwo kye tuyita backlog kitegeeza emisango egitannawulirwa. We twogerere kooti zonna mu misango egya criminal gikyawuliriza misango egyawaabibwa mu 2018, 2019, 2020. Awo wokka ekkooti zikyawulira emisango egisukka 300. Ate nga waliwo abalamuzi abatasukka 25, 30. Balina okuwuliriza emisango 300. Mu kuwuliriza emisango 300 kitegeeza trial ya Haji oguno omusango gwa 2024 bayinza okutandika okuwuliriza ogamba nti tuwulirize obujulizi ne trial mu mwaka gwa 2023 oba 2028 kwe kutandika trial eyo mu mwaka nga gwa 2028 kubanga omo high court erina okuwuliriza emisango gya aggravated robbery nga bw'owulira egyo egy'abasipapa neewuliriza emisango egya rape, egya defilement, egya murder, egya terrorism n'egyo egiri mu koweri egigwa mu high court egyo emingi mu criminal division weenaagendera okuviirayo bweti okutuuka ku gwa Haji kubanga bagamba first come first served bwe mutyo bwe muba eyasoose okujja gwe basooka okuwaki obwenkanya ne treason n'emirala. Kakati Haji ayinza okutuuka nga wakyaliwo backlog ya misango nga 60,000. Ate omulamuzi kati nga bwe mulabye application yokka emu asobola ogiwuliririza omwezi. Kati eyo application si trial. Ate nga trial asobola ogiwuliriza emyezi ng'ebiri 2 months oba 3 months. Saidi eno neewa, eno neddamu, eno neewa, eno neddamu. Ate ebyo byonna tubyogera nga tusuubira omulamuzi tagenda ku liivu, ye talwala, ye takola ki. Kakati bakuvuga awo emyezi ebiri omulamuzi kitegeeza asobola okuwuliriza emisango nga 7 gyokka mu mwaka. Ky'ofuula abagga nti abasinga basigalayo ne bagga nti oyo omusajja baamutwala dda wano naye omusango gwe teguwuliranga yakamala eruzira emyaka 12. Kaakati abakola ebintu bino ebiseera ebisinga akakodyo kano baba bakamanyi nti bakimanyi bw'oba tolina balooya ba muggundu bakuvugira waawo emyaka 7 bagenda okuguwulira nga muli mu 2034 nga bwe bagamba bagenda okuyita abajulizi omujulizi omu yagenda bweru omulala takyaliwo nga bwe bakuvuga omujulizi tetumulaba mujulizi tannadda mujulizi tetumulaba ono yagenda eno. Kakati kyekiri kyembadde mbagamba nti at times it is a strategic way ey'omuntu okuwanvuya mu mbeera efaananako bweti. So ababadde babuuza lwaki tuli strict kweno bail application tugamba nti omuntu awoze nga ali bweru. Ekisooka emirimu gye gireke kufa. Ekyokubiri presumption of innocence. Ekyokusatu obujulizi obwaweerezebwa ku samale yonna gye balina evidence si bwe bwenkukunala nti oba bugamba nti amazzi goono oba medical report tebuliiwo obwo. Kitegeeza talina kyagenda kutaataaganya. Ekyokuna nga sigenze mu intricacies oli ayinza okugamba nti twamaze okunoonyereza. Very good. Kitegeeza bw'oba ogamba wamaze okunoonyereza toyinza kugamba nti ono agenda kutaataaganya obujulizi kubanga wamaze dda okunoonyereza gwe kennyini ogambye tumaze okunoonyereza obujulizi bwaffe buweddeyo. Kati toyinza kugamba nti ate obujulizi obuweddeyo nti agenda kutaataaganya obujulizi kuba gwe wabumazeeyo dda. So mu mbeera efaananako bwetyo ng'ennaku z'omwezi 25 mwenna mukitegedde naye njagadde abantu lwaki tutambuza ekintu kino bwe tuti abantu abali eyo ebweru omuntu anajja wano omuntu gwe kirituukako ewaabwe oba bw'onaaba osibiddwa mu mbeera efaananako bwetyo omanye nti omuntu aba akuluse pulaani eno aba akuluse pulaani yakutereka ekitono ennyo myaka 10 ekitono ennyo myaka 10
nga tonnawoza. Kakati mu mbeera eyo abantu we batuukira ne bavaamu amaanyi ne gabaggwa, oli n'agamba bamutunda ebya